Kakati omukyala golaba mu kifaananyi ono baawe yamutunze ebiso n'amutta. Baawe teyakomye okwo n'atunga abaana baabwe bonna ebiso n'abatta. Baawe teyakomye okwo n'atunga omusiguze gwe yasanze ne mukyala we mu kikolwa naye n'amutta. Wuliriza. Omukyala oyo baawe yavudde waka n'agenda okukola. N'amuleka ewaka n'abaana. Omwami bwe yatuuse eyo ndowooza yakomyewo mangu. Teyakomyewo bulijjo essaawa za leero okukomerawo. Yagenze okutuuka mu nnyumba ye ng'omukyala yakyazizza omusajja omulala mu nnyumba ye mu maka gaabwe. Abaana bali kabalaza bazannya. Omukyala ye ali mu nnyumba ya bbaawe aleeseemu omusajja omulala. Omusajja yazze n'akonkona bali yabase ne bagugumuuka olwo bapapala. Agenda okuwulira waliwo bapapalira mu nnyumba. Kwe kubandula oluggi n'ayingira. Oluggi n'aluzzaawo n'aluggala ng'abali muna tebasobola kudduka kufuluma. Agenda okutuna mu kisenge ng'omusiguze ayambala engoye apapiriza olwo babasanze. Omukyala ndowooza apapala awo ate mwami. Omusajja teyayogedde kigambo na kimu. Yagenze bugenzi mu kabada ng'aggyayo kiso. Ng'asooka afumita omukazi ekiso mu lubuto ng'omukazi yagwa wali atuula. Omusiguze yabadde ajjambu yeerwane kadduke naye ne bakimutunga ne bamusala n'obulago. Ye ne bamuttirawo. Omwami kye yakoze ng'akomawo ew'omukazi ng'alyoka amutunga ebiso bifulula biswa ng'amuttira ddala ng'omukazi amutta. Omusajja ono ndowooza yagenze okulaba nga ne bano abaana bayinza okuba nga bamusiguze ng'abaana si babe nga bulijjo alabirira omukazi ono n'abaana be ng'abaana si babe. Kyava ayita abaana mu nnyumba. Abaana nabo n'abatungatunga ebiso n'abatta. Ne wabaawo omulala eyazze okutaasa neiba naye ajjambu ataase naye ne bakimutunga naye ne bamutta. Eno yabadde Masaka baaba. Oyinza okugiwulira nga firimu naye muganda wange abantu battira ddala abantu. Omusajja akulese ewaka ate oleese omusajja mu nnyumba ye ne bino ebisajja ebisirusiru. Ojja otya mu maka g'omukazi omufumba alina abaana n'ojja n'omukyalira mu maka g'omusajja. Olowooza omusajja bw'akusanga mu maka ge aba agenda kuwa mmere. Kati omwami ono alututeereko emboozi eno kubanga yabadde amanyi omusajja eyasse yabadde amumanyi n'omukyala gwe basse n'abaana bonna yabadde abamanyi. Katunyumize emboozi nga bwe byabadde. Nkusaba vidiyo eno gimpereka like tuwulirize vidiyo yiiyo. Omukyala ono baamusse. Baawe yakomyewo ewaka n'amusanga ng'alina omusajja omulala mu nnyumba. Era baawe olw'obusungu obungi yakutte ekyambe n'ejjambiya n'amufumita omukazi n'afa, n'afumita n'omusajja mu kifuba n'afa, n'akwata abaana nabo n'abasala nabo ne bafa, n'akwata n'omusajja omulala eyabadde az'okutaasa naye n'amufumita n'agwa n'afa. Era omusajja baamusibye ali ku poliisi. Naye ffe abawuliriza ssaawa eno kituwa kyakuyiga ki? Gwe omukyala ali eyampuliriza olina ogezaako okulaba nti ebintu nga weebiti tebikutuukako. Bambi baawo aba yakuleeta mu maka, muwe ekitiibwa. Ne waba nga tamalaako mu kitanda, ne waba nga tamalaako mu nsonga endala, naye muwe ekitiibwa kuba abakyala bangi wabweru eyo banoonya abasajja tebabalaba. Okitegeera? So baawo muwe ekitiibwa. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, gwe omusajja bannange tukuume obusungu. Tugezeeko okulaba nti tukwatirira obusungu. Bw'osanga embeera nga weeti, okitegeera, tambula genda. Just baviire gwe genda. Ojja kuba owangudde olwo olutalo. Kakati okusookera ddala nga sinnaba kugenda wala njagala nsooke nenye bano abasajja beeyita abasiguze abakwanakwana bakaabasajja. Omukazi n'akuleeta mu nnyumba ya musajja munno naawe n'oleeta ekitwe n'okkiriza okujja mu nnyumba ya musajja munno ozze kwebaka ku mukazi we. Kwegamba abantu abamu bw'amanyiira embwa aba ayagala ssebo n'ateeka n'omumwa mu kamwa. Embwa togimanyi, siggo wagigula, tekuuma kikomera kyo,
naye olw'okuba eriawo yeebase gwe noleeta ekikono kyo n'ogiteeka mu kamwa k'embwa, embwa ejja kukulumako omukono. Kati bano abasiguze abeefuula mbu bo bakwanyi bakwana bak'abasajja. Omukazi akuleta atya mu maka ga musajja munno, nawe n'okkiriza n'oyingira mu nnyumba weegatte ne muka munno okola obwenzi nga toli mupangise loogi oba muyite ewuwo. Bano abasajja bano, omusajja ono nvumira ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo, naye mulimu omuntu watuuka ekisa n'agamba naye nedda, enough is enough, nga ejjoogo n'obusungu byalabye bye bimuleetedde okuba nti akola ekikolwa bwe kityo. Kati omusajja yakkakkanye ku mukazi we n'amufumita ebiso, n'afumita omusiguze ebiso, n'atta abaana bo kale yandibalesse, kubanga ababba abaana tebalina musango. Naye ayinza okuba nga yagambye omukazi ono ke musanze ng'ali mu nnyumba yange yeerigomba n'omusajja omulala, abaana bano balabika bende, bano abaana si bange, abaana nabo n'abatta. Oba osanga obusungu yandibadde abuteeka ku bali, naye abaana n'abaleka, kubanga obusungu muganda wange okusanga mukazi omu nnyumba yo ng'ali n'omusajja omulala bali mu kwepimpina biralamu, muganda wange toyinza sigala kyekimu. Okitegeera? Kakati n'enzija ndaba banene abakazi, omukazi gwe ofuna otya obuvumu n'embavu ezikyaza omusajja mu nnyumba ya bbaawo? Ofuna atya obuvumu obuleeta omusajja mu nnyumba ya bbaawo? Ne muyingira mu kisenge ne mweggaliramu abaana ne mubaleka ebweru ne mutandika okweyagala. Omusajja taliwo agenze kukola, gw'okyazizza. Olaba ku guno omulembe abasajja bateranga okubikola nga baleeta abakazi abalala mu nnyumba mu maka omukazi, omusajja n'aleetamu omukazi omulala, naye bigenda biggwawo tebikyaliwo. Abasajja kati nabo baayiga obwenzi babukolera nnyo wala eyo, balina buloogi bwabwe oba wa mukwano gwe gye babeera eyo. Naye abasajja b'ennaku zino badde bakivaako nga tebakyaleeta abakazi balala mu maka kukoleramu bwenzi. Mpozi oyo omusajja nga waakamanyiro ng'ejjoogo lye ate gye bali ababikola, sigamba nti bisobola okuggwererawo ddala. Naye omukazi oleeta otya omusajja mu nnyumba ya bbaawo? Ate munnange bano abantu ab'enzinzi balina ebisiraani. Olaba omusajja bwe yakomyewo nga n'obudde bw'okunnyuka tebunnatuuka, n'abasanga ssebo nga bali bize balimu nga bali bize bonna basala butuuyo. N'alyoka afumita omukazi ebiso, omukazi yasuse n'amutunga ekiso, omukazi n'atuula. N'alyoka akkakkana ku musiguze n'amutunga ebiso fulula biswa ye n'amuttirawo. Bannayibba bagenda okuwulira oluyoogaano olutalo olufuluma mu nnyumba eno. Neiba yabadde azze okutaasa ate naye n'amuyisaamu beneti acca, n'amuyisaamu ekiso ne neiba naye n'agwa waali ataasa, naye n'agwa wansi n'akkakana ku baana nabo n'abatta. Era we njogerera essaawa eno omusajja ono baamukutte ne bamusiba era ali ku poliisi. Naye bwe yakoze ekikolwa kino si kiwa nti ono omusajja ayinza okukyejjusa, ali ready ndowooza okusibwa, ali ready okusibwa. Kiri Uganda mama nnyabo byebyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Nabagamba nti okusubscribinga gwofunamu, okusubscribinga kiyamba gwe. Kakati subscribinga obenga tosobwa ofunemu. Nagamba amawulire agayita kweno channel togenda gasanga walala wonna. Eno yokka channel yegenda okuletera amawulire gwe weetaaga okuwulira ne ge weetaaga okulaba. Bino bye mwetaaga okulaba era bye mwetaaga okuwulira, kubanga ekituuka ewoono ensobi z'olaba ezikolebwa omuntu gw'olabye ku channel waneeno ojja kuyigiramu ofune engeri gy'okwatamu obufumbo bwo. Eno channel nze nkimanyi ekyusizza mindset z'abantu bangi, ekyusizza mindset z'abantu bangi era abantu mugiyigiddeko nnyo. So mwandibadde mumpane ku birabo, mwandibadde mumpane ku birabo naye nga mmwe bali nnyo okuba nti ate mugoberera. Abasubscribinga mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala, mweyongere okuba nti ate musubscribinga bannange tuweze basubscribers 5,000. 5,000 lwe luguudo kati lwe tuyolekera.
so mbeebaza nnyo mwenna Mukama Katonda abankolera obulungi obutagambika abampere kye musinga okwagala. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi, mweraba.